Nkwaniriza nnyo munnayuganda munnange era bwentyo njagala okwebaza n'okusiima ku byonna by'okyayongedde okuba nga bw'otyokakkalabya. Yenze Kalule nga n'olwaliro nsinzidde wano ku kitebe kyaffe ekya Matayo Foundation osobola okuba nga okiyita L40 Life for Tomorrow. Tuliwo okuba nga lwakiri tukuweereza aye tunaakola ki gy'emirimu gye tweyingamu okuba nga tukola nga n'olwekyo kitugwanidde okukola kye tusaanidde okuba nga tukola. Akabanga katambudde ak'ennaku nga ziizo nga mutubanja nnyo Kalule update nga tokyatubuulira bituusewa ensonga za mwami Matayo omulanzi. Ale nno lunaku lwa bbalaza mu nnaku za mwezi 31 ng'omwezi guggwako ogwokusatu twagadde tujja ate tubeereko ne information gye tugenda okuba nga munywanyi tugabanako naawe osobole okuba nga omanya ebimu ku ebyo ebiriwo kituufu ebimu tebisanyusa. Kambabulire mazima nti ebimu tebisanyusa tebiwomesa nakabululu. Lwaki ntandise n'ekyo nti ebisanyusa gw'ate akati bisanyusa bityanga mwami Matayo abakulu bakyamulina so yensuba lekigamba tebisanyusa ebbanga lyamala ng'akyali mu mikono bwe giti egitali gyakwesalirawo tebisobola kubanga bitusanyusa. Kyempita okwesalirawo ovanga ku muntu nga takyasobola kwesalirawo gamba nti waire kamala okugendako ku mazzi takyayina nate busobozi obwo talina busobozi kwesalirawo gamba kaŋŋende ndye ku kyennyanja emulungu tasobola. Akati omuntu gwe bategerera obutegereze olina kusula ntolina kubanga bw'otovaawo kitegeeza nti olyo toyinza kuba musanyufu ng'omuntu eyo embeera gy'alimu naddala Matayo omulanzi gw'omanyidde ddala nti abadde n'emirimu mingi gy'alina okuba ng'akola ku ye ng'omuntu ssaako ne community eya Uganda. Nawugamba nti baalabirira bangi mwami Matayo omulanzi era nga bwe ngenda okugezaako okuba nti nkulagako ne ku kitebe kyaffe wano era bwe tukoledde program bo ng'abaana bwe bali basoma kubanga ekyo mwami Matayo kyanyumira okubanga bw'akyalaba obanga awulira lwaki nkiyita okulaba nti gyali naye era ebigenda mu maaso asobolera ddala okubanga abirondoola era n'abiraba n'amanya nti okay abaana b'eggwanga bakyasoma awo Amiina Bakalule mwebale bamwami Peter mwebale lwaki kubanga kyekyali ekirooto kye. Omuntu abeera n'ekirooto aba yeetaaga okulaba butya bwe kituukirira naye singa kiba tekituukiridde obuyinike ku mutima tebusobola kubanga bumuggwako. That's why nkugamba nti ssanyu lya mwami Matayo najjali okulaba nga ebitambula sofa bikyatambula naye ate era waliwo okusoomozebwa okw'amaanyi okwannamaddala kwenjagadde mbeere nga ngabanako naawe era okusoomozebwa kuno Mungu ansaasire mwami Matayo aleme kutegeera kuba sijja kumugamba mu mbeera yonna sijja kumugamba ayinza okuba nga bw'atyo atuukibwako embeera eyinza okuba nga tejja kuleeta birungi. Mbeera ki gye twogerako erondooza kansokeyo mala okuba nga njibaloopera eva ku kitaawe taata wa mwami Matayo ndoze kansooke kuloopa ekyo ndyoke mbabuulire kiki saagala kugamba mwami Matayo kyempulira nga njagala nkimukweke lwaki yali kimanyanga amaze okuteebwa n'akomezebwawo bwe nkimugamba kati ng'akyali gyali ebyaddala ayinza obutayisibwa bulungi ayinza n'okukyuka mu mbeera ye bw'anaakyuka biyinza obutaba birungi. Kitaawe kiki abadde agamba mwami Matayo no yababuulira nti akyuka era ekyo abadde akyogera ebbanga ddene era n'olumu nga muwulira nga amanyi okuba nga akisinyako n'agamba abantu bano bankyankana naye kendikyuka bwe nti ekyo nkakasa mbadde muwulira nga akyogera era n'olumu nentuuka n'omubuuza nti bw'onookyuka ate olwo okole ki. Mwami Matayo okukyuka kwe kuleeta amaanyi agatali gage. Amaanyi agatali gage gatandika okuba nti gamufuga njala osooka otwala ekyokulabirako eky'abantu baffe bano naddala abalubaale. Abantu abalubaale kale katugambe nti abantu abaliko lubaale omuntu asobola okuba nga ssebo lubaale amutemba ku jjoba bw'amutemba ku jjoba olwo okwetegererwa kwe kutukawo n'abanga lubaale yalina okuba nga kwegamba amutegeerera genda okulaba nga lubaale amwogererako ebigambo simanya nze jjembe kulya aninza kitegedde yadde abamu asobola okuba nga bw'ati asigazaawo ka percentage balubaale bakikola asobola okukusalako naye ate asobola okukusalako wenna complete nga tomanyi biri ku duniya nga ffe tujja okubuulira ndi sebo sitoni mukalazi jjajjaawo akwogereddeko n'atugamba bw'ati namukwano gwange mutasitoni mukalazi tukole naye mu kitongole wano naye ndategeera nti aliko jjajjaawe kakati jjajja asobola omusalako complete nga ffe tumunyumiza kati olumu jjajja asobola okukusalako n'akulekera 20% n'akwogeza byakwogeza nga naawe obitegeera naye nga tolina busobozi kugaana jjajjaawo kyakugamba kwogera oba okukola nikugamba n'akulekako ako kakati ebyo biri ku balina lubaale n'ebiringa ebyo naye gano amaanyi aga mwami Matayo go mawufu nnyo mawufu kati okukyuka kwe amaanyi gamusalako bwe gamusalako ne gamwambala njagala okimanye nti kati olwo oba takyali muntu era kambawo ekyokulabirako ky'abasezi simanyi oba bakyaliyo mu nsi naye nabawuliranga nnyo wano mu Buganda ne mpulira n'Abanyoro eyo nabo baseera nnyo mbawulira Abanyoro n'abalala bangi
omusezi aba muntu nga muntu naye bwe kimwambala ekitambo aba mulala naaga amaanyi gakozesa okugjayo omulambo mu ntaana ngambye amaanyi gakozesa okugjayo omulambo mu ntaana tegaba gage era tojja musanga mbu ali awo asima ntaana atuyana ate afaabira n'omulambo gujjayo mu ntaana ago tegaba maanyi ge tojja kukiraba ekyo kiri ekimwambala kyekirina amaanyi agasobola okuba nga gasikulayo omulambo ne guva eri gye mwamuziise wansi ne gamuleeta ne galeeta omufu oyo ne gamutwala ewaka n'afuna enva. Lwaki nkunyumiza bino byonna? Ngezaako kuzimba bwongo otegere kimatayo kyali era otegere lwaki kitaawe obudde buno mweraliikirivu. Ngenda kikubulira kitaawe kiyamaze okuba nga bw'akyalamira mwami Matayo nti nga bw'otegedde amaanyi ago nti ekyambalo omuntu ono gw'owangala naye ne kimwambala ekino n'afuna amaanyi agajjayo omulambo agamaanyi tojja galabako n'amaaso go. Kati ate mwami Matayo nkiddamu nti amaanyi ate ye agamulimu gazitowa n'okusinga ky'olowooza gazitowa bwe gamala okumwambala kitegeeza olugaagadde gamuwa obusobozi okukola buli kyonna ky'aba yagadde. Bino nno saagala ati bibatabule nate bibagambako emabegako eri nga nkola interview ne mwami Matayo nti kino tekyoleka nti mwami Matayo nabbi kyobola muyita mulanzi bannabbi njogera ku bannabbi ba Katonda bane ekiddamu nti Matayo si nabbi wa Katonda era Matayo talina buyinza nga bwa Katonda nedda tabulina. Katonda agabanyizaako bugabanyiza ekimulina okumanya. Saagala mugambe nti kati kitegeeza asobola okusalawo ng'ate Katonda yasalawo. Bwe ng'omuntu osobola okusalawo ku kyoyagala Mukama Katonda n'akigana ne kitaba oba n'agamba kale kakigenga bw'oyagadde. Kakati gano amaanyi ge njogerako mu kiseera kino ge gasobola okusalawo n'agamba naye ndowooza ekyo kyemba nkola kankubaganyise ebitongole by'ebyokwerinda bibiri byekuba amasasi kisoboka n'olaba poliisi ng'ekubagana n'amagye naye obuze bavudde ku ki waliwo amaanyi agasobola okuba nti gakola ekyo. Kati amaanyi ago bwe gamwambala akola bingi n'ebimu atuuka n'okuba nga abyejjusa neyejjusa n'agamba kale senga nabadde ntegedde sandikikoze. Naawe katudde ku pointi otegeere ekiriwo obudde buno. Taata wa Matayo ng'asemberedde emikolo gye egitaaliwo gye munajjukira egyali girina okuba ekagadde nga bw'olaba mwe tuba tuwasa abakyala naddala nsinga kitegeere n'omusiraamu waliwo kye tuyita amahale ekiweebwayo ky'ogenda okuwa omukyala dawale. Akati ekyo ky'ogenda okumuwa musobola okukiteesaako naye n'agamba kalole nkubuulire nkwagala era newaddeyo nkufumbiro naye njagala amahale ompeeyo obukadde 5 oba kale leetayo ente bwe ziti ekyo tukikola ku mukyala ne bataata bamanye tusalira omutwalo ngenda kuwa muwala wange leesa okumpeeyo emmotoka awo mpayo drone nange neyagale. Kakati mweyembeera ne bamwami Matayo mikolo gyabwe gino bwabeera bagigendamu waliwo amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Jjajja wa Matayo abaako ne kyamusaba, taata wa Matayo abaako ne kyamusaba, n'omukyala asobola okubaako ne kyamusaba. Olwo tugenze mu kye tuyita initiation ceremony. Kati mu mukolo ogwo basobola okubikugamba nga obudde bukyali. Mwana wange kyenjagala kye kino bw'oba onoomalako nga tugenda mu maaso n'omukolo. Taata wa Matayo ekintu kye yasaba Matayo kyali ekintu kimu nti nze bw'onkolera ekyo Matayo nja kuba sirina kyenkubanja n'emikolo gyo gijja kuba nga gitambula bulungi nga sikubanja. Mwami Matayo yatuuka okubuuza kitaawe, taata onjagaza ki? Taata kye yasaba Matayo kyali kimu, yamugamba njagala mwana wange osonyiwe poliisi ya Uganda, osonyiwe ne gavumenti ya Museveni. Nkimanyi ku mutima gwo kiyinza obutasanguka nti poliisi yakukosa oba nti gavumenti ya Museveni yakukosa, naye njagala obasonyiwe era njagala onsuubize nti tolibakola kikyamu kyonna bw'olibanga okyuse. Lwaki taata yali akyogera nkubulidde nti Mwami Matayo abadde nga yeewera nti bandinde bwe nnakyuka bwe nti nja kukolawo embeera bwe nnakyuka. Kati taata akigamba Mwami Matayo nti njagala onsuubize ne bw'oliba okyuse toyina kukosa bitongole byakwenda ebyayo ebya gavumenti ne gavumenti ojja gikosa. Era Mwami Matayo ku lw'okusaba kwa taata yafukamira wansi n'amugamba egwe. Taata we n'amukwata mu mutwe n'amugamba kunsuubiza ekyo mwana wange emikolo gigende mu maaso. Nkulukira mboozi eno nga bwefaanana era mugitegeere bulungi. Kakati bw'amala okuba nga yakimusuubiza taata omutima gwe ne gumutebenkera bulungi ne Mwami Matayo naye nga takyakirinako buzibu. Kati obweraliikirivu bwa taata buli luddawo. Matayo buli lwafuna ekintu ekimukanga omutima, buli lwafuna ekintu ekimunyoola omutima, buli lwafuna ekintu ekimuleetera omutima okuba nga gwennyika nnyo n'anakuwala nnyo eri embeera emukyusa emusemberera. Ebintu bino ngezaako okuba nti mbireetera mu lulimi abasinga lwe tusinga okuba nga tutegeera. Ngambye mikwano gyange nti nsinga kubireetera mu lulimi abasinga
lwetusiika okubanga tutegeera nti mbifunza mbikugondeze obimanye. Osobola okusanga omwana akaana kakyali kato ba myaka 3 myaka 4 myaka 6 maama waako yafa taata waako yafa, abantu abasigadde nga balabirira akaana kana akato ne bakabonyabonya. Mubimanyi nammwe nti omugenzi wamala okufa abana abantu emirundi egimu bamanyi abamu kwegamba okubonyabonya abaana b'abagenzi. Naye wali owulidde ku mbeera omuzimu ne gujja ne gukwata omuntu awo ne gwogera nti nze nasuuna ngeza bugeza lwaki mubonyabonya omwana wange. Akaana kano kiyali akati akali myaka 4 6 kalabye nga babonyabonya ajja nagezaako okubanga bwati kwegamba bakoshoninga lwaki jali mukabuli wa muntana tatebenkedde. Kati bwalaba embeera enezoganya omwana we ajja n'ababuuza lwaki mbonyabonya omwana wange. Mutemanya jajja tusonyiwe tetugenda kubiddamu ngezaako kubasiigira kifaananyi nti ki ekikomezaawo omuntu eyafa lwa mbeera eno emusukiriddeko n'anakuwala jale ng'alaba ezzadde lye balibonyabonya wano ku nsi. Witugeeza mbagambye mbagondeza mbateeka mu lulimi lw'ebyo mutegeere bibali okumpi. Ekyo nkakasa abasinga mwali mukirabyeko. So kitegeeza nti omufu ono yanditebenkedde mu kabuli gy'abadde nga talina buzibu, naye ekimuleese luvannyuma lwa kulaba nga ebbujje lye balibonyabonya. Kati embeera ya mwami Matayo newankubadde nti olumu alaajana n'agamba mpulira njagala nkyuke, naye abamufuga nga tebaagala kimukola talina kukyuka. Kati bw'atuusibwako embeera n'abeera ng'ali mu kattu, n'abeera mu mbeera kwegamba ey'okunakuwazibwa, bano abamufuga mu kwagala okumukonsolinga basobola bajja ne babeera nga batondawo embeera ne bamuwa amaanyi asobole okukola kyakola kyonna abeere nga yejja mu eyo embeera etawomesa nakabululu gye babeera bamutaddemu. Kati taata obweraliikirivu bwe buli luddawa awo wennyini nti omwana ono Mukama Katonda ansaasire. Taata sijja mubaleetera ekyo kyomujja kunsonyiwa, naye mbabuulira kati ebiriwo obudde buno. Taata agamba omwana wange agenda kutta ekisuubizo naye sijja munenya. Ayinza okukitta lwakuba nti ajja kubanga teyeyagalidde. Nkimanyi tekujja kubeera kwagala kwe, naye agenda kutta ekisuubizo. Omwana ono ngenda kukola ntya? Goberera, wuliriza otegeere ekiriwo. Nti olw'okuba taata akimanyi nti Matayo buli lwabeera mu mbeera enyiggirizibwa, buli lwabeera mu mbeera ey'akattu, kino kye kiba kirina okuddako kukyuka nti bamuwa amaanyi agamukyusa n'akola ebinene. Era we yasinzidde message eyiye nga taata n'agimpitizamu n'aŋŋamba nnyamba otegeeze gavumenti ya Mwai Museveni. Nkimanyi tebamanyi Matayo, bamulaba bulabi bamuwulira ne bye badde ayogera, naye bayinza okuba nga tebamutegeera nnyo kigenda wala. Nnyamba nkwegeridde kalule. Mwai Matayo abadde atera okukyogera nti gavumenti eno yantama, naye ate taata wa Matayo ayagala gavumenti ya Museveni. Ajagala mwana wange simanyi lwa alina ensonga ze, naye aŋŋamba nnyamba otegeeze gavumenti ya Museveni kuba njagala. Saagala efune buzibu, saagala ate wabiriwo ekibeerawo ate beetikka omwana wange nti alabika yavuddeko entabwe. Embeera bw'eneegenderera bw'ekyo nga bakyamulemedde ebintu biyinza obutaba birungi kalule. Ekyo nsaanidde okubanga kigamba nnyamba obagambe. So kati okwe kusaba kwa taata, naye nga njagadde nkugireyo kwegamba Genesis yaako lwaki taata avaayo n'abeera nga asaba gavumenti. Olw'ekyo kyamanyi essaawa yonna kiyinza okutuuka ku Mwai Matayo n'amaliriza nga amaanyi agamulimu gafuukula wano eno mukwano gwange embuyaga eyinza okumaliriza ng'etwala abalungi n'ababi. Byebyo akati tubadde tukyali awo, njagadde mbeere nga mbategeeza ebitambula obudde buno. Mbagambye tusinzire ku kitebe kyaffe ekya L40 Kasubi okutuusako puroguramu eno, naye olunaku olw'ebbalaza naku za mwezi 3 mu lumu gwa kusatu tebwakedde bulungi wano ku kitebe kyaffe. Saagadde kyo mbeere nga nkikukweka. Tebwakedde bulungi olw'ensonga twakeeredde ku yafeesi ya Mwai Matayo nga eggaddwa esibiddwa. Bagisibye si lwakuba nti baleese amakufulu amanene, nedda, wabula bataddeko siiru. Ataddeko siiru tetunnaba kubanga tumumanya. Wuliriza goberera njagala otegeere. Siiru zino emirundi egisinga bwe ziba ziteekebwa ku maduuka oba ku bizimbe batera kubeera abakulembeze naddala b'ebitongole gamba nga KCCA batera okujja okuteekako siiru olw'ensonga entonotono. For example, abantu bano tebannaba kubanga bawa musolo gwa gavumenti, license temulina, bizimbe babisibako babiteekako siiru. Ekyo nkakasa bulungi nti abasinga mukimanyi, naye era mu abakimanyi nkakasa bulungi nti si kyangu kulaba KCCA nti etadde siiru ku kizimbe oba ku nnyumba yo yonna mu biseera ebitali bya kukola, anti lunaku lwa Sande, lunaku lwa Idi, nti KCCA eri bize era neetuuka mu kitundu neenonozaamu dduuka lyokka. Oteekeddwa okuba ng'olina ekinene kiwagikoze KCCA. Ebbanga lyonna emabega ofiisi zaffe zibadde nzigule bulungi, naye gye bajja mu Mwai Matayo era naye badde nzigule bulungi, tizina buzibu.
paka ku lunaku lwabadde lwa mukaaga twabadde wano ku kitebe ofiisi ngera zikola bulungi. Olunaku olwe Sunday yesterday olwokuba lwabadde lunaku lukulu mu ggwanga lwa Idi bayire mu nsi yonna lwabadde lunaku lukulu. Naffe ng'ekitebe tewabaddewo mirimu era usually tetutera kuba olunaku lwa Sunday. So tewabaddewo activity yonna. Twekangiddeawo makya g'olunaku olwa Monday ofiisi twera zituuka mu ssaawa 2 za ku makya nga ofiisi ziri eriko seero. Kati mbabuulidde si kya bulijjo nti KCCA ez'ematumbi ga budde neeteako seero. Emirundi egisinga abo aba KCCA bajja mu biseera eby'okukola ekyokubiri nga ne bannannyini dduuka bwe bali. Lwaki mubimanyi ebiri mu Uganda baagala bakusangawo either okwate kitu kikubwa oba kitu kidogo gwe kyoba osiimye obawe anti bannange musooke mondekemu okompa akasendeete leeta ky'olina nga bakuleka oba babeera baagala ogenda osasule ssente zaabwe osigale ng'okola. Naye bano abajjamu eno embeera kyekireetedde okulowooza nti kirabika abagagga basazeewo kujja kubanga batusalako. Kyolina okutegeera nti ekitebe kya Mwema Tayo wano ku L40 yo KCCA terina kyebanja kyonna terina. Nkiddamu nti mu byonna abakulembeze baffe bye bayina local government byesobola okuba ng'etubanja tewali kyonna nti kubadde kulwana lutalo kakasa nga tubeera mu mateeka tubeera mu buufu kwegamba obutuukiridde nga tewali zambi lyonna. So tebatubanja n'ekikumi kyonna license yaffe ekyaliko kumpi myaka ng'esatu miramba. Kitegeeza ki ekyo nti siiru zino tuteebereza ziyinza okuba nga oba oliawo zateereddwako oba oli oba byakwerinda. Nababuulira nti awali ekitebe kyaffe si yafeesi ya Mwema Tayo yokka naye tulina ofiisi endala for example eya administration, tulina ofiisi abaana mu batrainingira kola nviiri cosmetology, tulina ofiisi abaana mu basomera tailoring, ezo nazo operatinga era n'abaana baffe we bali basoma tuyinza n'obbala ku zividiyo mbeera nga mbiraba we bali. Ne lwaki eri amatayo mwe baamujja era gye nababuulidde nti kamera byonna baabyonoona buli kimu kyonna. Lwaki gye batuuse okubanga basiba bwe batyo? Is it because baagala okubaako ssaaki gye bajja okubanga bakola? Is it because kati kino kitwalibwanga crime scene? Ekyo simanyi. So answer sigirina ku ekyo. Njagadde kubanga mbabulya situation lwakiri mikwano gyange nga bwefaanana. Ekyo kikusindika okwongera okubanga bw'otyo otegereza kumu abatubuuza ebibuuzo. Mwema Tayo baamutadde avaayo dde. Nabagambyeko emabega kaawo nti naye kati si kyamanyi. Nakibagambye kubanga Mwema Tayo olumwaso aba n'essuubi n'amanya nti ku Lwokuna bagenda ku Lwokutaano ngenda kubanga nzirayo. Eyo weekend neggwako ne tugenda nti akati okitegedde kakati obudde buno bwe tuba tutuse ne ku ddaala eraba nti Mwema Tayo bw'atuula yafeesi abasajja bagisiirinze kati olwo simanye. Kale tujja kubanga tusaba era bwe kibona byakwerinda ffe tubeegeeridde ebbanga kasookedde bino bibeerawo nti please communicate us tumanye nti please kalulete temutondawo mbeera ebyo byaffe tukyalina okunoonyereza. Naye omuntu akyalira yafeesi ya muno matumbi ga budde toyogera kwegamba weefudde nga lubaalo yagala naawe ate tumale kubanga tukubira mbuutu ye nandibadde mpita eno magondi stone mukalas yamanyi ebyamasabo yandize wano nankubiramu akayimba oba akayimba kyawo ke twandibadde tukuba mpamu embuutu awo bajjajja ne balyoka baga kiwanuka biwulira batayangamba no kiwanuka kati tubyagamba security police muwanukidde muli mujja mutunyonjole bannange tuleme kuba naffe mbwerayikirivu nekifeesi ajja kuva gyavudde ajja azanyire ku ofiisi tubeekwase security kumba ate bambi olimu kiyinza okuba nga simu. So kati eyo nayo embeera eriwo mikwano gyange obudde buno njagala nnyo okubeebaza abakyasigadde nga mukyawaniridde ekitongole kyaffe kya Matayo Foundation. Abantu baffe sijja kubanga mboogera amannya olw'ensonga z'ebyokwerinda naye nga tubeebaza mikwano mwebale nnyo mwenna abavuddeyo ne mugamba nti Awulenze kopa namugula dda sikyalina kyemmanja Mwema Tayo nalina n'ensonga zange yazikola dda naye ejjamba liiryo mugende mbeere nga muddukanya emirimu gy'ekitongole. Tubeebaza mikono gyaffe aba Board of Africa nammwe twagala nnyo okubanga tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogwo lwakiri sofa musobodde okubanga mugutukolera. Akati nno kambagambeyo akantu akalala kamu kano nkagamba mwe kubanga muli baffe. Munajjukira nti Mwema Tayo baamutwala lunaku lwali lwakusatu naye mbalire Mukama Katonda eyankola ku lunaku lwali lwakubiri. Mwami Matayo lwatuuka nga bali mu meeting wano ya administrators n'agamba nti ndowooza enkya tutenkanye tusasuleyo akasente ka Land Road. Ekifo kino kyonna n'abaana bye basomera wonna abyogera lwakubiri nti enkya tutenkanye tusasule sente za Land Road. Kati bwatyo baamutwala nga tesasoddwa. Era kyensobola okubanga mbategeeza nti Land Road ku Lwokutaano n'alaalika
naye Mukama Katonda tumwebaza nti yatuwadde obusobozi n'amaanyi awo ne tukkiriziganya ne Land Road era ne tubaako lwakiri ke twabugiriza lw'amaanyi gammwe ekyo njagala kibeere nga kibalaga kinti wano emirimu girina okusigala nga gitambula bannaffe ba administrators twagamba nti tujja kubeera mu mbeera yonna n'abantu baffe bano kale nno ojja kwesanga nti kati senga mumwe nfunayo abantu nga 10 ne bagamba katugule kopa w'ababede mukimanyi nti tetujja kuyagga abantu 10 mumwe ne musene mugamba nti kawule mutuguze kukopa w'ababede mujja kumufuna gwasobola okujja wanene ku kitebe ekya L40 bwetulie Kasubi otukubira kasimu tukola enteekateeka ne tulaba ojja kujja nga totulaba olw'okuba ofiisi ezimu zikulaba nti nno nsigale ne tubaawo so tukubirako tuuka ku ofiisi zaffe wano obeere ng'ogula ku kopa w'ababede oyo nakugambye nti abantu 10 bwe muguze ate tujja kubatawaanya nti kyolaba ne tukitetenkanyizza ekya renti ne tusobola okubanga lwakiri bwe tuli kati obudde buno kati n'olwekyo tubasaba please mugezeeko okubanga mujja musigale nga mukyatuwaniridde kopa ebika byonna waali empeta we ziri ebikomo byonna ebisookerwako n'ebikomo bijja ebiri bibeere eby'ennimiro weebiri amasaawa weegali bulungi ddala mwabagala engabo za Farawo byonna weebiri bulungi tusobola okubanga mukwano gwange tubikutuusaako abo obanga ozze n'obeera ng'otwekwatako wano ku Matayo Foundation wali omukwano gwange Dr. Eric sebo oli otya kanjogereko erinnya limu lyokka weebale nnyo mukama wange omwoyo ogwo bantu baagala Matayo kale njagadde okubanga mbawa ku mawulire ago question bamutadde tebannamuta bagenda kumutadde simanyi kati kambeere honest gye muli mbabuulire ansi ndi ku mutima simanyi saagala kati mbagambe essaawa yonna katusuubira nti oba oliawo essaawa yonna mwami Matayo olunaku lwabadde lwakutaano obudde bwonna nabadde mulwadde nange eddoboozi mulabanga likumu obukomi abadde bakimwe mbadde mukimanyi ennaku ezo nasibadde bulungi naye ku lwokutaano mesegi ya Matayo gye nafuna temumbuuza wagijja ludda wa temukimbuuza ekyo kuba simulabangako wallahi Matayo simulabangako sirina mukisa gumulaba naye nabagamba nti ndi mumyuka we ndi depute we naddala mu kyensonga y'ebyemyoyo ekyo kyo sisirumu mukwange mazima yangamba nti bantu bange bagambe mbalaba baagala kuteekateeka kwekalakaasa naye poliisi bagambe tebakikola nina essuubi ddene nti bano tugenda kumaliriza bandeke saagala ate bageze kubanga basajjula embeera ne byembadde ntuuseeko nabo okulaba nga tuyimaliriza mu mirembe banziriza emirembe gyange n'olwekyo baŋŋambire kalule tebatondawo mbeera so message eyo ngibawadde kati luli saayina bulungi ddoboozi nakati wulira njogedde nnyo lyagala kugenda lyagala kugenda so tubeere bakkakkamu ku kyonna ekiriwo nga bwe tuteekamu essaala zaffe ebirala waliwo bye tukola ng'abantu mu nsi y'ebyemyoyo kambiveeko ebintu ebyo temutandika okubanga ate munzija ennimi so avaayo ddi ekyo maze okubanga nkibaanukudde naye nga ne situation eri mu kifo nayo maze okubanga lwakiri ngibabuulidde bwetyo mikwano gyange bwefaanana mukatubasabe mbeere nga mutugulako kopa oyo emirimu gyamwe Matayo gireme kubanga bwe gityo gifa toge naye nga mbabuulidde abaana basoma weebali era bambi n'essuubi balina ddene nnyo wakati mu nnaku nga bagamba naye kitafaana dda tubateeka mu ssuubi nti ajja kudda era asobole okubanga akola emirimu gye ansaba tukkiriziganye mbasiibulire wano ebikira ku ebyo bwe binaabanga birabiseewo tujja kudda gye muli nabyo tubeere nga tubibategeeza Mukama Katonda ow'ekisa abankuumire.